wewa nkwanirizaako gwe munauganda yonna gy'oli gyogera mu maaso n'okubanga otulabira mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo weebale kubanga mikoto gy'osadde okubanga osubscribinga Next Edition TV ogutadde ku mwanjo n'ogufuula omukutu kw'ofunira amawulire gonna okwetoolola ensi yonna nagamba nti wano ffe tukola ku nsonga ezo ze tulowooza nti munnayuganda ziyinza okukubeerera enzibu okulowooza okugenda beyond okuggyako ekyo ekinyusi oba oliawo kiwandibadde oba oliawo ofuna ate obeeko ne kyopiikingamu kakati nabwe gutyo ezo ensonga ze zimu kwezi nkuleetera wano nensobola okubanga ate nkutambuliza mu bulamu bw'ensi eno ng'oli mumanyi era ng'oli kafulu Shegegwa Kyankwanzi Kiruhura Komansimbi Mityana Sembabule Kalungu Masindi n'ebitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo nga n'emikono gyaffe abatufunira emitala w'amayanja nategezeddwako okusa ku analysis gwendaba wano nti mikono gyaffe abawangalira mu UK United Kingdom abali mu USA abali mu North Korea South Korea South Sudan mikono gyaffe abali South Korea abali e North Korea abali mu South Africa mikono gyange abawangalira mu mawanga nga Germany abali e France mwe bali kubanga ate mugeze maaso n'okubanga ate mutambudde nange ne mubanga ate musazeewo kubanga ate mwekuumira mu kumanya kakati nabwe gutyo ngenda kubanga ate ngenda direct mu nsonga oba oliawo ebadde egenda maaso n'okubanga embuuzibwa nti naye meeya ensonga eno etambulamu mawulire naddala ey'abaana abeefudde ensonga ku social media tegina ngeri gyeyinza kubanga ekosaamu kibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa omukulu amanyiddwa nga Ssentamu Kyagulanyi aka Bobi Wine kakati wano wenjagala tugende mu maaso n'okubanga tutambulira akawungezaako olunaku olwaliro oba osanga bwe naamalira emboozi eno ojja kuba otegedde n'okubanga ate oyongera okumanya how big or how small it is okuba nti omuyaga oguli social media ate guyinza okubanga gugenda kubanga gwaffectinga ekibiina kino ekya National Unity Platform ate nangeri gye guyinza okubanga ate gukyongerako okubeera more big n'okusinga ate nga bwe kyali okusookera ddala of course omwangiza ate omutesite simulala yenze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Asire zengenda otambula naawe ku ssaawa zino zennyini nagamba kasasi kona saa 10 mpaka saa 12 omanya bumanya nti programu sekanyo lya extra the undercover bangenze maaso n'okubanga nziguka wano okubanga ate nkutuusaako ebyo byonna byendowooza nti munnayuganda wandeetaza okubanga omanya nabwe gutyo social media yeyongedde okufuuka ekizibu oba yeyongedde okufuuka ey'enjawulo engeri gye ebintu bya social media bino gye bizimbiddwamu engeri abantu buli muntu gyafunye smartphone nti bw'otunuulira ku analysis gwengenda mu maaso n'okubanga nfuna ennaku zino kumpi buli muvubuka ali mu urban oba kyetwandiise mu urban cities oba mu bibuga mu urban areas mu bibugabuga obuli ku level ya town councils trading centers abali ku level ya cities abali ku level ya municipalities at least buli muvubuka asobola okubanga ku bitundu kumpi 50% or 48% basobola okubanga balina kyetwandiise smartphone and those oba ku 48% abalina smartphone you like it or not 45% bali ku mikutu ejja social media nti ojja kwesanga nti aliso ojja kusanga omuntu ali ku WhatsApp oba ojja kusanga ali ku Facebook ojja kusanga ali ku TikTok ojja kusanga ali ku Snapchat n'emikutu emirala gyonna kakati bw'otunuulira ensonga zino engeri gye zitambulamu kitegeeza nti ennamba yennyini ate ey'abalonzi oba ennamba eno gye tulowoozaako ey'abantu abagenda mu maaso n'okubanga ate beesigamizibwako naddala mu kutambulizaako eggwanga naddala mu kitwandiise political system munnayuganda ojja ne weesanga nti you like it or not ojja kusanga abavubuka bano ennamba yaabwe bonna at least bali ku social media ezisinga okubaako abantu ate betwandiise abakola kwegamba abakola kyetwandiise political pressure naddala nga bayita ku internet okugeza nja kuwa abali ku TikTok abali ku Facebook likes of bloggers ba tiktokers ba youtubers n'abalala bonna nti abantu ennaku zino oluli omuntu yabeeranga ku radio ng'alinda kuba ng'emufiidinga ekyo kyawulira ayagala oba kyayagala okuwulira ng'alina kulinda radio alina kulinda TV kinawudeyize ensi egenze ekyuka nebeera urban nnyo nti buli muntu asobola okuba ne baba talabye ku radio ne batalabye ku TV ng'asobola okulaba ku YouTube asobola okulaba wonna waba agenze maaso n'okubanga ate alabira wonna kakati kikyengezaako kubanga gamba gwe munnayuganda ngobeera oba gwagera maaso n'okubanga onfolowinga njagala kutegeeza ebigambo bino njagala obifune bulungi nti olwaleero National Unity Platform ne political pressure ebaddewo yonna nti abantu abasinga okubeera ku social media those are Ugandans abasinga okubeera kugamba aweddemu essuubi naddala nga bawakanya ebitongole bya gavumenti engeri gye bikolamuko emirimu ne gavumenti eriko bwe njoga ku bitongole bya gavumenti njogera ne ku gavumenti eriko yonna
nti abantu bonna abasingako babeerako to pass time, to regain friends, wache tuwandiise banoonya mirimu, nkulaga objectives and the impacts of internet. Tojja kusanga nga bali abamu bafunirako emikwano, abamu bafuniddeko kye tuwandiisa emirimu, abamu bafuniddeko kwegamba batwalirizaako ko obudde, abamu bayigiddeko ebintu bingi. Naye nga percentage y'abasinga mu ggwanga Uganda, abasinga babeerako percentage esinga kutwalirizaako budde na kwegobako stress. Then abasigadde abamu bakolerako kye tuwandiise businesses, and abakolerako businesses of course banoonyezaako abakozi, meaning nti waliwo abali mu kunoonyezaako emirimu. Njagala ngobere bulungi mu lunaku olwayo ojja kusobola okuba ng'okannyonnyoka. So munnayuganda gwagenda maaso n'okuba ng'ongoberako Next Edition TV nti those people oba abantu bano bengenda maaso n'okuba nga njogerako oba bengenda maaso n'okuba nga ngezaako okutemeratemera nti those are the Ugandans abawakanyiza ddala enkola y'emirimu n'enkwata y'emirimu eya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. So nti kyovula buli ggulire lyonna lirina kasitali balikawo nga kasitali nti lyo opposition lyangwa mangu okusatulatinga okugenda beyond okwawukanako ne ku kye tuwandiise ate amawulire amalala aga gavumenti eriko. So lwaki nkugamba currently nti essaawa zino opposition edominating ebitundu kumpi 7 not only 7 like 85% opposition ebidominating ku internet wonna. Njoga ku internet, njogera ku TikTok, njogera ku Facebook, njogera ku Snapchat, njogera ku Twitter, njogera ku YouTube, njogera ne ku mikutu emirala gyonna ne Skype nga jumugitwalidde. Kakati gwe Munnayuganda ngoberera nti opposition yenna abadde asituka okugwako kyayogera oba okuvuganya gavumenti eriko abadde asanga akaweweevu ng'asanga internet already eri ready. Kitegeeza nga internet yo netefutefu okwogera ku ekyo kyonna oba okwaniriza oyo yenna ayogera ekigambo nga kikoona gavumenti eriko. Oba nfuna bulungi nti nga yo internet ebadde nga ready okwaniriza n'okuwuliriza oyo yenna kasitajja nga amawulire agamuleese gakontana ne gavumenti eriko. Kakati NUP obuzibu bwesanze bwe buno, ba National Unity Platform obuzibu bwegenda okusanga bwe buno nti tubeddeko ebbanga lyonna oba babeddeko ebbanga lyonna abawakanya naddala ekibiina kya NUP nga kyamaanyi. Jjukira nti FDC Forum for Democratic Change bwe yabeererawo, DP bwe yabeererawo nga internet zo tezinaba kugenda nnyo beyond mu bantu. Kati NUP ejjidde mu kaseera nga internet kati edominatinze ettundutundu ddene ng'era ng'ensonga ezikwatagana ne internet nga NUP yeegiriisa. Kakati currently nti ojja ne weesanga nga NUP obuzibu bwesanze bwe buno mu kaseera kano nti being nti buli muntu alina internet eyiye, buli muntu alina omukutu ogugwe, buli muntu alina radio eyiye, buli muntu alina TV eyiye, nti omuntu agulawo account n'akola kyakola, n'agulawo TV eyiye n'agituma kyagituumye. Kanosanga buli muntu yenna ali independent of what he is doing or she is doing. Kakati nga tosotakubwa ku mukono buli muntu awabula okusinziira ye nga bw'alabye ensonga nga kizibu kyakasa nti ono muntu bw'ati, kyoba ono buntu bw'ati, ono muntu bw'ati. Buli muntu ayogera kyateekeddwa okuba nga ayogera because anoonya namba oba anoonya following. Kati kizibu kyakujja owabula omuntu olwaliro anoonya following nga gwamuwabula toyina wadde numbers. Ate ne bw'onaaba oyina numbers olajja kukubuuza nti owaayi gwe wafuna otya numbers, naffe tuleke tufune numbers. Kino kijja kitya olwaleero okukontana wakati w'ekibiina kya National Unity Platform ng'abantu abakontana be ba members betwanise ba foot soldiers abadde bayita ku internet ate be bangi. Nti olwaleero natunuulidde abavubuka nga batwalaganya kye tuwandiise Mathias Mpuuga ng'olwaleero abaana bakulaga nti tebamukkiririzaamu. Naye nga ekibuuzo kiikino nti olwaleero president oba gwe mukkiririzaamu president w'ekibiina kya National Unity Platform akugambye nti olwaleero leader of opposition era akwasaganya emirimu gino ne gino mu kibiina kyaffe Mathias Mpuuga. Kakati ate gwe foot soldiers n'osituka n'ogaa nti owaayi nze simukkiririzaamu. Kitegeeza nti oba okuba direct President Museveni mu kalulu akaggwa akaliyo ngenda kusoma mwezi 14 omwezi gwa January 2021 bwe yali asaba akalulu nzijukira ali mu bitundu bya zitimu ku bizinga bye Sese yagamba nti y'olwaleero ne mmuleetera ekidomola kasita kiba nti nga kya yero. Kitegeeza nga kikyagezaako okutegeeza nti kasita kiba nga kya yero, buli kintu kyonna kasita kiba nga kya yero mukikkiririzeemu. Olwaleero ekintu ekyafuuse dangerous naddala mu opposition ekyagikuba enfunda zonna eziwera nti olwaleero problem gye balina bo bawa tebaliiko nti ate kino ojje ne weesanga olwaleero newankubadde ng'oli mubaka weeni alemu ng'oli agamba nti nze nja mulonda naye waggulu nonde Kyagulanyi. Era osange nga wano oli agamba the principal agambye tugentambule noono nze sijja mutambulirako ne principal asobya nze kantambule ne principal ono ye sijja kutambula naye. Kati ogenda okusanga nga brain koga kitwandise chain
chain of command yonna nga mugenze mugibreakinga naye nga mugibreakinga mutya kwegeziwaza buli muntu yenna kulowooza nti mugezi nti asobola okubaako kyawabula. And you like it or not, in any struggle, in any change, in any revolution, ensi erina okubaako gye twandiise leader. You can't just wake up in the morning nti you know what, I'm going to do this and this. No. Any change, any revolution, abasoma ku Nkwame Nkrumah, abasoma ku Mau Mau rebellion, abasoma ku Adolf Hitler, abasoma ku Idi Amin Dada, musanvu mu ebiri myonna Yesu abazze bamusomako naddala abakola African nationalism ku A-level, abakola senior 6, nze njogera enfunda eziwera. Bw'otunula revolution zizo nazo nezezibeera wano mu Africa, omuntu omusi yakulembe nti abantu tova eri buvi, just ebeera gurupu y'abantu, omuntu omu akeera nafuna idea, then bw'afuna idea n'agigenda ng'agiguza abantu abalala bwe bamala okuwera, that's when we bagamba nti kati tugenda mu actions. Nti akabinja k'abantu tubeera n'akabinja k'abantu, omuntu omu bwenkeera ku makya ne mbaako ekirowoozo kyenfuna, mpita munnange ne musomeramu ne munnange ne tukuŋŋaanya abantu, bwe tukuŋŋaanya abantu tuwera abantu 10, then ne tugamba kati tugenda mu action. Naye action eyo oyagala oba toyagala erina okubaako ne chief in command. Kyova olaba ne mu magye tulina ba chief in command. Olwaliro government it is a very big thing, naye kibaako ne president akikulira, head of state nga ye president olwaliro afuga eggwanga Uganda, President Museveni. Kakati olwaliro nti opposition problem gyesanga yeno nti olwaliro ebulwa omuntu head of state oba chief in command, kubanga olwaliro bwakeera ku makya nanyumira n'agamba nti nze njagala kino, ate n'abamu ku baakulembera nga bagamba twagala kino. At the end of the day mwewunzika mwekuba mwekka mwewunzika mwekosa. Muhammad Segirinya bwe yali mu ddwaliro, Mukama Katonda nsaba musuuse yazzeeyo mu ddwaliro, bwe yali mu ddwaliro nakulabira nga ate aba NUP bennyini bebeetemamu baga nti ono balabika bamuli ono yalya, waluko ekintu ekitambula naddala wano yalya. Muliisizza abantu, batuliisizza abantu bangi nnyo nga tebalyangako na 10, ne just misinterpretation ya information y'omuntu oyo gy'afulumiza yemuleetera okutandika okumuteekako ekigambo nti yalyanga. Musajja toba mukazi wattu, talabangako na mulyango gwa State House, tayogerangako na munene n'omu government, but yalya. And that is one of the effects oba the point, major points government ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni oba ne government zonna ezize zikulembera enfunda eziwera bakulembeza nnyo akantu nakugamba nze kikagamba divide and rule. When you divide osobola dividinga abantu in two pieces, osobola okuyisawo kyoyisaawo nga buli omu tebakwatagana. How? Nti olwaleero musajja mukulu alowooza kirala, Kisekawuma alowooza kirala, Lumbu yayogera kirala, Waswa Mufumbira ayogera kirala, Lubongo yayogera kirala, Zaaka ayogera kirala, Segirinya ayogera kirala, Sewanya ayogera kirala. Kati ogenda okuwunzika nga those people there will be no any place or any point we balisisinkanira ne boogera ekigambo kimu ne bakkiriziganya wamu. So that's the point I wanted to put out. Omuntu asobola okuba nga at least asobola okufuna ku kimu kyengezaako mugamba. So nkujjukiza okusubscribinga, okusharinga n'okukomentinga. So okusobola okuba nga otambula nange, wabula nga ebigambo enyinza okugamba kiri kimu nti bw'oba oyagala okutegeera information etambula mu ggwanga na buli kimu kyonna ffe tulina kigendererwa kibi kwagala kukosa muntu mulala yenna, wabula the major point here kwe kulabika nga tukwanalizingira ensonga nawe osobola okuba nga ofunamu ekyo kyetulowooza nti omuntu omulala yenna kiyandibadde yeetaaga n'okutambula ng'amanyi. Next Edition TV nkujjukiza subscribing, okusharinga n'okukomentinga n'okumanyisa bannyinaffe abalala ne baganda baffe abalala nti kuno kwe balina okufunira